fa additive yuji mbandiza akadde kano mwasibye mutya mulimu tyangana kubasaba musubscribing ate munyigene kadi updates mbanazo buli nako olukya ku nsi kuno. Updates zitambula za Evelyn Lagu jukira yafudde agenda kubazikibona ko lwencha bitundu bye Kalungu kyamira bukulula erugudo lwe Masaka abantu mwe nabali bakoteko erugudo lwe Masaka notuuka ekyotera notuuka era akayi okyamira bukulula Kalungu gye bagenda okumuziika era bwotuuka bukulula n'obuze Kalungu tosobola kubula mateeka oba olina okumanyawo gyagenda okubanga hazikibwa ogenda kuba naku lwancha saa 8 ez'emisana naye nga jjukira munnange full figure Evelyn Lagu yagenza okufanga ne full figure tebazikwata. Full figure munnange yamuyisangamu eggaali ng'amuvuma. Evelyn Lagu yagenza okufanga tebakwatagana. Full figure Bamugobye ku Lumbe lwa Evelyn Lagu tebamwetaagayo era bangi abeesunze okumulaba ng'asalayo ekigere bajja kumukubirayo. Full figure abadde ayisa mukazi wattu Evelyn Lagu amaaso n'okumuvuma n'okumuvoola bannange Evelyn Lagu agenza okufa nga yeetamwa full figure abadde yamwetamwa era nalabudwa mugambe geza olinnyeyo ku Lumbe. Evelyn Lagu ye ne Ismail Access baite bakwatagane ne Evelyn Lagu yamala n'asonyiwa Ismail Access ne full figure yagamba tajja kumusonyiwa mpaka ne bwalibeera afudde tali musonyiwa. Olw'ensonga nti full figure yamuyisangamu amaaso ng'amuvuma nga bawuza mbu si mulwadde naye ng'ate mukazi wattu nga mulwadde. Bamu ku abo abagambanga nti Evelyn Lagu si mulwadde mbu yeekoza bwekoza kati omuntu yali yeekoza yalifudde singa ali yeekoza bwekoza yalifudde ye bw'otunula endabika Evelyn Lagu yafudde nkugamba yafudde ng'alabikamu endabika gye alabikamu mu myaka gye 2016 tubula full figure kakazi katu kaagaana okumusonyiwa era kaafudde tekamusonyiye. Tuvula abantu bamugambe tolinnya ku Lumbe kututankuulira mbeera waneeno omuntu yafudde akulagana naawe kati totawaana kukola ki kujja ng'osaatuukirawo ng'ojja ozunga. Full figure agobeddwa. Full figure yagamba bonna ababyogera be bamanyi kubanga ye presidential advisor ye presidential advisor alina genda ng'avuma buvumi bantu ye kikikwasa mbula okubanga ye muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ekyo kikwasa kale bamugambye gwamanya oba gwawabula babula ebiki ffe tukwagala ku Lumbe tujja kukukaligirayo. Bamugambye geza olinnyeyo bw'oba weyita omusajja oba gw'oli musajja oba ali mukazi oba weewulira eryanyi nga gw'olyewulira geza olinnyeyo. Full figure Evelyn Lagu yagenda okufa munaye ng'amukaaba bamu ku abayogeranga kalibule amanyi sirungi omuntu okubanga ogamba munno mbu si mulwadde gumukibiridde omuyingidde mu sisitemu yombi n'omanya ye gwe Katonda gwagamba nti si mulwadde. Manyi Katonda yamanya buli kimu ekikwatagana ku muntu era oli bw'aba yeekoza nga si mulwadde Katonda akimanya nti si mulwadde. Naye otunula endabika Evelyn Lagu yali alabika mu myaka egisa ne gino emyaka obulwadde bwamutandikira mu 2020 munnange ate nga abasawo bamukebedde alina ekizibu mune musigala nga mugamba mbu yeekoza bwekoza. Imagine abasawo bakonfamizi nti sisitemu ye alina obulwadde ku nsigo mune musigala nga mugamba mbu yeekoza bwekoza. Mukazi wattu mutuufu okufa nga tasonyiye mukazi ono. Bamugambye geza olinnyo ku Lumbe tetukwagalayo tetukwetaagayo. Fa additive ginfulenga ku fa additive news mbebaza mbagamba nti mwe nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyigane kale comment section weeri abakabontera mu comment section tosikalenga offering amatemedeka abali kata n'abali e Saudi Arabia Jordan kosani Bahrain kosa ne mugwanga erya Oman timuli big nnyo kubanga mugifollowinga kitalo nnyo kya Evelyn Lagu nenga full figure bamugambye gezo setule ekigero olinnye bujuuko oba ojje Kalungu ng'ojja ozunga ojja kutuwulira bambi omugenzi yagenza okufa nga yamwetamwa bere bulungi